Kankubuulire ekirabo kiyinza okubaamu osobola kulaba muntu nga musambi wa kapiira naye nga tali mu kusamba kapiira si bwe kiro wekiri osobola kulaba omuntu nga nogamba this guy is talented mu music ayina eddoboozi naye nga mu kisaawe tagenda nga ate naafa n'eddoboozi lye ng'ali talented yes nga tayimbye the same thing naffe eno mu basumba bwekiti wekiri mukama waakuba akuwadde obubaka osobola kufa nabwo nga tokoze eki nga tobu yes kati nga bwe tulaba Segirinya kubanga ye yali ayina ekiru ky'okolera ki abantu kwegamba ye mbulamu bwe yabeera nga kiru ky'okolera ki kuyamba banaku yes era kinaabala kijja kuba state kiri feya katondokera ku macha omwana oyo ne musanga mugeyeena sikulimba musumba tuveeyo kigenda kunnuma nnyo Katonda omwana ku birungi byakoze bw'atamutwala mu ggulu ate kale lisooka Bayibuli egamba Yesu yekubo amazima n'obulamu buli muntu yenna olina okuyita mu kkubo ki eryo yekubo bw'omala kwata ekkubo mubamu amazima n'obulamu kati asobola kubeera ali ku kkubo ng'ali ku mazima naye ng'obulamu teyabufuna ereza Shiwaddiru aliwe bannaye tuveeyo Shiwaddiru omwagala w'abangi ali mu geyeena so lwaki nkaabe naye gwe leero naawe leero tojja bikaabayo lwaki mulingiriza Katonda ffe mu paliamenti nga tetujjangayo ne tulingiriza Musumba ogamba mbu wa paliamenti simanyi terina lukusa lubajjawo mwe bennyini mwakuba embeekuulo wano waliwo n'omuyimbi yagamba musimanyi ng'ayita mu President Museveni baatuwa eddembe ly'okusinza mwe ababyogera kati mwefudde olira si mwe ababyogera kankubuuze bw'abanga President Museveni yatuwa ebbeeto ly'okusinza gwe tomanyi obulokole bwe buvudde anti mujubiletinga nedda si yabawa anti kati kingeza kugamba amazima gali Museveni yaleeta eddembe walabyeko kiribadde mu Kongo omanyi President wa Kongo yatadde bavubuka ku kalaba songa ki yabateeseza kalaba anti kati okwegugunga n'obusungu n'obuyaayi bali bayagadde kujjako gavumenti ye kankubuuzeyo ekibuuzo kankubuuze gwe lwaki wali okula tewabuuza nga taata leeta sente zonna z'okola ziteeke wano ku meeza nze abazifuga okitegeera alinyinemu kati Katonda bw'awa omuntu ekanisa ministry omukisa kati olwo nalwo lube lutalo mutusuubiza zi triangle ziriyo kitango zi square tezizimbwa kankubuuzeeyo ekibuuzo bonna basumba naye mulimu emisege naye bikomekereza nga mulwanira mulambo naye banupu mwabaki twalwanidde ki Segi tewalaba kuddaamira Segirinya Segirinya yagamba Kyagulanyi alina okwogerera essaawa 5 yazoogedde yakoze ensolo Segirinya n'agamba abo tebasembera kitegeera message zimu mbeera nazo wano sizoogerako kubanga mmanyi ezo oyo mulabe sitaani bwatu bwakola embeera ya sitaani bwetu bwebeera naye nze siri mukama tampangako obubaka obumenye emitima gy'abantu era waabumpa ayina ngeri gyampamu amagezi ngeri gyenina okubuwaayo eri omuntu oyo oba eri abantu abo kubanga namba emu nze mbabuulira kintu kimu omuntu yakyalako mu ggulu aba wanjawulo n'okuwa obubaka n'okusinga omuntu atatuukangako mu ggulu tukaaba twaziirana ekinu magenze mugeyeena omuntu akoze ebirungi bwate yalokoka abadde musajja muisiraamu kati tugambe mbu ali muki Katonda ku birungi byakoze baide Segirinya Muhammad yomu ku babaka ba pali sina babaka ba parliament yomu ku bannayuganda bootabalira bibi bya lukale siri mu kwogera ku bibi naye njogera yava mu katoliki
n'asiramuka. Yali bamuyita Richard Segirinya. Yeah. Segirinya kuva lwe najja mu kibuga nali muwulira ng'akuba masimu ku radio. So ku BBS ne munne ya Segirinya eyanyumira nga adduka emisinde nga yeetisse TV mu biseera bya nga tukyuka tuva ku analog nga tudda ku digital. Ojjukira atuva ku antena yadduka emisinde era kabidio bakakyali. Yatwala ebintu bingi ku parliament, yatwalayo ko emifaliso, yatwalayo ko poti, yatwalayo ko abakazi, yagendako ku kanso, yasitwako ebidomola by'amazzi. Export TV to the world. Kale weewaawo nkwaniriza gwe wenna omulungi alaba Export TV. Omwaka tuli mu 2025 omwezi gwa January okola kyattendo. Ngenda kusaba subscribing. Tugenda kuddayo okusoma mwezi ogwokubiri dukambiro ku Cambridge Junior School liri Matuga kito. Ova mu kibuga Kampala kilometers ntono nnyo ng'otuuse Cambridge. Bakubireko ebirungi bye balina bingi ku masomero amalala nti omwana basobola omukukuumira ebbanga lyonna ly'oyagadde gwe n'ogenda n'okola ebintu byo nga tewali akukwatako yadda kuba ku mukono. Naddala mwe bamikwano gyange abafulumaana bagenda ebweru. Eyo enteekateeka eba esobola obbayamba nnyo. So bakubireko omwana avaayo nga bamuyigiriza okusoma nga bagasseko ebintu ebirala bingi okuli okusamba akapiira, okuyimba, okuwuga, kuba ebivuga, ebintu bibeera bingi nnyo. Omwezi Gigatonya naddala ffe ab'enkyukakyuka, ffe bannakawempe ey'omumambuka, ffe banna struggle, ba mwoyo gwa ggwanga twagutandise mu nnaku oluvannyuma lwa Mr. Update Segirinya Muhammad okufa. Musumba Yesu yebaze. Amina Mukama yebazibwe. Tugenda bitya? Mpola mpola tugezaako lwa kisa. Ebalo okuweereza. Amina. Oli otya ye? Tuli mu biyongobero bya maziga. Mukaaba. Tukaaba twaziirana. Ekinu magenze mugeyeena. Omuntu akoze ebirungi bw'atyo. Yalokoka. Abadde musajja Muisiraamu. Kati tugambe mbu ali muki. Katonda ku birungi byakoze. Baida Segirinya Muhammad omu ku babaka ba pali. Sina ababaka ba parliament. Y'omu ku bannayuganda bootabalira bibi bya lukale. Siri mu kwogera ku bibi. Naye njogera yava mu Katoliki n'asiramuka. Yali bamuyita Richard Segirinya. Yeah. Segirinya kuva lwe najja mu kibuga nali muwulira ng'akuba masimu ku radio. So ku BBS ne munne ya Segirinya eyanyumira nga adduka emisinde nga yeetisse TV mu biseera bya nga tukyuka tuva ku analog nga tudda ku digital. Ojjukira atuva ku antena yadduka emisinde era kabidio bakakyali. Yatwala ebintu bingi ku parliament, yatwalayo ko emifaliso, yatwalayo ko poti, yatwalayo ko abakazi, yagendako ku kanso, yasitwako ebidomola by'amazzi. Amazzi gayanjala mu kawempe awo Kaleerwe n'agase n'agateeka mu bidomola agatwalira ani Jennifer Musebiseere bye yali akulembera KCCA abatwalira amazzi. Poliisi n'emukwata ne bamukuba nnyo paka Buwandegeya. Sajja alwaniridde nnyo eddembe ly'omuntu wa wansi. Ate nga tasosola mu ddiini. Naye bikomekereza nga mulwanira mulambo. Naye banupu mwabaki. Ate twalwanidde ki? Tewalaba kuddaamira Segirinya. Segirinya agamba Kyagulanyi alina okwogerera essaawa 5. Yazogedde. Yakoze ensolo. Segirinya n'agamba abo tebasembera. Baani? Abantu abatamwagala nono yennyini abadde amusasulira Mpuuga. Mpuuga abadde amusasulira ku ddwaliro. Tewawulidde maama we. Maama bane maama tumusaasire. Maama alina akagaati mukamwa era saagala kunteeka mu bintu bya maama. Baidawo ne serious not Musumba. Saagala kunteeka mu mbozi za maama lwaki. Omukyalo oyo abeereddewo Segirinya from day one. Ekintu ekiba kyatagaddemu kula siti tumuleke.
oyo mukyala yeebaka ensambya ze namusanga ensambya nga yeebase nga Segirinya akatanda kali waggulu bwe kati nga Segirinya aweddewo sikini eno eyawa nefaanana bweti mubadde temumufaako ye kati program tugikyusiza ya Segirinya lwaki mubadde temumufaako lwaki mumufaako ng'afudde ne muvaayo batamufaako kuba waliwo ebiwayo ebyo maama ne muganda we yagambye temulinnyangayo cabinet namba kati ate oyo yayogedde oyo maama agamba abeebaza kumuwa kaadi naye temuyo tuli bakambwe tuyisaamu eggaali nedda si gaali twogera wano kusomesa abantu tetuli mu gaali naye twogera kola ki okusomesa abantu omuntu eyayogedde kankuyisala ekirimu n'asoma waliwo omuvubuka bamuyita Mr. Kawempe omuvubuka oyo ye Mohammed something like that oyo abaddewo ku Segirinya era bw'ova ku maama wo oddaku oyo Mr. Kawempe kati bano bazze eggaati eribayingira mu kamwa eggaati eritya tomanye eri ogwo omukolo gwa mpuuga waliwo abagutaddemu ssente gubeerewo kati kankubuuze omanyi nze kintu kimu kyembadde ndaba munansonyiwa nayogera obunabbi bwange ne mbagamba babaka ba palamenti balokoke oba basabirwe kitegeera ne banvuma ate bagenda kwongera ne banvuma nnyo anti nze gyokoma kunvuma ku bibiri otwalako kimu either you take the blessing or the curse. Me, I'm a servant of God, siri politician. Era Katonda wampa obubaka sibukweka mbusulawo nga bwakoze eki bwe mbufunye. You understand? Nze ntwala kusaasira eri family ya Segirinya n'abantu bonna n'abaana be kituufu kitalo nnyo naye nze Katonda wabanga yampadde obubaka mbuleeta nga bubakoze eki sofa kati saawa zino parliament eri mu kubala abantu babiri waliwo omulala gwe batana kwanjula omukyala ow'eyengulu so lwaki kyengezaako kubagamba mbagamba nti obubaka bwa Katonda bwe buba straight ate buba smart nze biri bye tuwakana birala biri politics njagala mukwate bulungi. I'm not a politician era siribeera nze ndi muweereza wa Katonda just twogeramu nga womanyi bano abavuka babeera n'ebintu byabwe nga balwanagala nabyo okitegeera nga bali mu bikonde nga bali mu nalabye empisa nga zisiibuse ku lumbe benyini na benyini nga ndaba bizimu bijambya ne bivaayo nendaba bintu bitategeerekeka kulumba lw'omusajja ningamba naye banaye bavuka babaki waliwo biwayi manya foot soldier manya upper soldier manya down soldier kati nebuuza byo byonna byaki bade bagakubba mulambo ng'ovudde no ku mulambo ebyo bibadde birala naye kyengeza kubagamba nti omuntu yenna wabanga nga abadde mukozi bye tulaba kitegeera omusajja abadde ki mukozi kubanga ekizibu tebamukiriza n'okulinnya mu parliament n'alwala so nze kyengezaho kubagamba babaka ba parliament musabe byakusaba omwaka guno mukole ki musabe kubanga gye tugenda wazibu nnyo nsabira abantu bonna bali eyo abagamba nti bo baagala kubeera mu politics o bagenda mu parliament o bali mu ntalo jjukira mwaka guno guli mwaka muzibu nnyo era nze obunabbi bwenina bw'omwaka guno buzibu nnyo era naatera budelivaringa bumu mwaka guno gwe tuyingidde guno gulimu byenfuna gulimu okufa gulimu sitaani agenda situkira ddala era gwatandikidde mu maanyi magombe geesamye geyeena eyeesamye eriredde kutwala kumira kakati kye mulina okola
olina okumanya nti Katonda gw'onywezezza nga omusaba ng'oli serious. Lwaki mbagamba bintu bino webiti? Mbigamba nti sometimes muntu osobola kufa kye tuyita premature death nga tonatuuka. Sitaani kyayagala kitegeera nawendula omuntu n'akuwa obutwa, kitegeera nawendula omuntu n'akola ekintu n'ofa nga okyali muto ku myaka gya 3 oba 4 ng'obadde okyayina ate tubadde tukusuubiramu binene ng'okuze mu myaka gy'omu maaso kye tuyita future yo ng'ekomye ng'okyali muto, kitegeera biwandikoze nga mu maaso eyo byandisinze na bino byokoze eki byokozeewo kati saawa zino. Lwaki ngezaako kwogera kintu kino? Ngezaako okusamarizinga abantu bamu ba acting ebintu nga balina obusungu, kitegeera si mu bulungi si muki naye ng'oli ye alina obusungu bwe ate alina ennugu ye nga ye bulamu bwe buto bwali bwatambula era mu busungu n'ennugu ye tekimutwalira obudde kuta omuntu. Abo baana be tuyita abaana ba sitaani, kitegedde abasesegirinya abaana ba sitaani. Ati golooza abaana baki ba Katonda, awo tewaawo baana wa Katonda, kitegeera awo tewaliiwo omuntu yenna abadde mu luku olwo nga ali mu saidi ya Katonda. Let me tell you, n'omuntu noba nga si mulokole naye nga mwena muli mu kibinja kyekimu tekitegeeza nti oli kubanga ye mukozi nnyo oba w'amaanyi nnyo oba agenda kuba muzibu gw'osalewo muwe obutwakole ki aveewo. Ekyo kiri unnecessary. I mean si kirungi. Ekisooka oba gwe kenyini wesimidde geyeena gwase. Ekyokubiri abaana be bo balesse muki mu kubonaabona famire ye. Amaziga gonna ge baba bakaabye gaba gagenda kukulukutira ku gundi yo on your case, kitegedde. So ebintu ebyo kyengeza kugamba nti bw'obanga nga kituufu musajja ono bamuwa obutwa, abantu abamu obutwa banaye tulekeraawo kuwa abantu obutwa. Ekyo wekito bwe kiri. Nze omanyi njogera nga ndi straight forward. Simanyi yaani naye already nalagula dda ne mbagamba babaka ba parliament 10 bagenda akola ki nakyogera nenkyogera ne mbagamba eyo waliyo omusoto ogufujja ki obutwa kusinziza Katonda be yandaga guno omwaka ati tetwali ku interview eno kyogamba tosobola kuddayo n'owuliriza video ate gwe wali ombuulira. Guno omwaka oba kino ekisanja kisanja already oba kiggwawo ddi. So tusubireyo abalala balance abagenda nze mbabulire ekintu kimu nti Katonda ayogera ekintu ate nze kambabulire seeyogeza. Naye Katonda tayinza kukyusaamu okutta abantu ab'omugaso. Anti nze nakugamba mbadde mbasabira luli nali nsabira nembatta nenzira kusabira crusades nembagamba nti omuntu abantu ensabiddeko bantu bameka 5 naye abantu 5 sikoze eki sibasabidde. Ekinnuma wangamba omanya amanya gaabwe naye wagaana okumbuula anti kati obamanya amanya wangamba solution yaabwe okuwona kulokoka. Wakitombulira amanya nze ne mbagamba nti tugeze Nambooze lokoka, Lulume bayiga lokoka, Muwadanku nnyingi lokoka n'okufa, Shami mu Malende lokoka. Yongerayo ngambe nti tugeze mukano gwange ono yennyini eyasimatuse wane nalalise wanyana lokoka, Derek Nnyeko lokoka, Muhammad Nsereko lokoka, Anifa Nabukeera lokoka, Serubula musomesa Kinala lokoka, Lwanga Jime lokoka, Magule Kiba kutwika lokoka. Alan nali ntuddeko naye sewanyana bamanya mbalabuli
anti kati waliwo ekintu kyengeza kugamba sibuuka instruction za Katonda era naawe obanga interview nga okimanyi bulungi sibuuka kagwa ne bwofuna nze obubaka nga ngenda kufeera tobuuka n'oŋŋamba ate gwe niba nene ekitegeera omuzimu gukutuga ate gwe osobola kufa nga ndi wano kyekibuuzo simanyi anti tekisoboka wensabidde bangi abali eyo outside ate gwe muntu gwenkola naye talk show gwe tukola naye wano kati lwaki mba sikusabira yanumye Musumba on serious nze nkimanyi yalumye bangi si gwe weka nawe gwoyinza ogamba yalumye gwe ate nze kyanumye kufa nga talokose ekyo ate kyanumidde ddala ebadde losi nene kunze omwana mu bbanga ttono ng'abantu abawadde essuubi omwana ng'atandise olugero olupya mu bakulembeze olaba Segirinya lwamulonda era nawulidde nga bakyogerako ye mubaka yekka mu Uganda gwe balonda natandikira nagula ambulance nafulumye sente zonna ze yali aterese naziteeka mu bantu ekitegeera so kati ffe abali eno mu nsi y'omwoyo ffe tuba tulaba ebintu because lwakuba abantu batuyita nti tulinga abalala oba tweraguza yes naye bwe twogera bintu wano tuba twakirabye ate mba nakirabye kyovula wanze ne wompita nti nze ndi mutiitiizi nze soogera kusuka Katonda kyaŋŋambye ate songeramu amazzi number 2 nze ndi muntu eyasomako ekitegeera eyasomako obutabo bwange obutono bw'omukyalo mbwina ekyokubiri Katonda yampa amagezi ekitegeera gwoyagala gwompise mutiitiizi oyagala njogera ebintu bankwate ng'omuzaale kati family eri mu kubonaabona kati gwosanyuke gwobeere ku YouTube awo posting free obeereeyo onyumirwe so ekyo nze Mukama yampa amagezi ndi mubuulizi bw'enjiri ate si ekyo kyokka Mukama yampa amafuta nsabidde abantu ne bawona omwaka guwedde tulina bujulizi obususe obusukulumye era abaali ku crusade mwalabanga obujulizi obwo abaaliko ku live omanyi mumanyi kubeerayo eyo ne mwogera ebigambo byammwe era ebintu bingi bye nawulidde bingi ng'omwaka gutandika kitegeera message zimu mbeera nazo wano sizoogerako kubanga mmanyi ezo oyo mulabe sitaani bwatu bwakola embeera ya sitaani bwetu bwebeera naye nze siri Mukama tampangako obubaka obumenye emitima gy'abantu era waabumpa ayina ngeri gyampamu amagezi ngeri gyenina okubuwaayo eri omuntu oyo oba eri abantu abo kubanga namba emu nze mbabuulira kintu kimu omuntu yakyalako mu ggulu aba wanjawulo n'okuwa obubaka n'okusinga omuntu atatuukangako mu ggulu Musomboko si kwewaana na kwegulumiza nina okyogera point blank si kwegulumiza gwokyogedde gwe era gwe bakugamba Mr. Soda yasinga okukola talk shows za YouTube era naawe oba okimanyi nti naye baŋŋambye Bible ekigaana akugaba amalala gakulembera ekigulu kyawandiikibwa wa nze Mukama yankyaza mu ggulu kyenjogedde kati naawe akukyazeeyo oyagala nkusabire naawe osooka ogendeyo 8 hours ezo nga oli mukoma nga tossa takutwaleko wansi mu ntaana. Isn't that being proud of that? No, I'm proud because amalala omanye no si amalala osegeera abamwoyo abogera ebyomwoyo leka twogere byaki ebyomwoyo gwe wabanga tobimanyi bite oba uliriza mu kifo ky'okuvuma mu kifo ky'okuvoola
mu kifo ky'okuyita oli nabbi wa bulimba mu kifo kwegamba gwe ne weeyita gwe kwekitegeeza gwobo oyambadde sitaani kulwana okitegeera nkubulira amazima gali nti nze Mukama yampa amafuta ekyo sijja kisirikirira yagampa lwaki nayita mu bugubi nayita mu kufa gafuna yes katoli naveeri nakujerega navuma tomanyi kyovuma okitegeera oba tomanyi nga bwolaba abasamize ba presentinga sitaani ife naffe tu presenting eggulu ate eggulu lyerifuga buli kimu eggulu lifugiramu ne sitaani mugeyeena mwali lyerimufuga tunakola bibiri taagala ebiriwa okutta kukema kwonoona anti eggulu lyo ligamba bwe riti kyovulaba ngamba abantu musome Bible mugitegeere mufune okubikkulirwa eggulu lyogera mu Bible nga ligenda kutonda omuntu okitegeera nga ligenda kutonda ani omuntu era ligamba katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe okitegeera kiba kitegeeza eggulu lireese omuntu yeesalirewo osobola kusalawo n'obeera politician obadde tokimanyi osobola kusalawo n'ogamba naye mpulira munda munze nina okubeera musumba okitegeera era bw'otakitandike tekijja kubaawo ekirabo kikuweebwa buweebwa Katonda kankubuulire ekirabo kiyinza okubaamu osobola kulaba muntu nga musambi wa kapiira naye nga tali mu kusamba kapiira si bwe kiro wekiri osobola kulaba omuntu nga nogamba this guy is talented mu music ayina eddoboozi naye nga mu kisaawe tagenda nga ate naafa n'eddoboozi lye ng'ali talented yes nga tayimbye the same thing naffe no mu basumba bwekitu wekiri Mukama waakuba akuwadde obubaka osobola kufa nabwo nga tokoze eki nga tobu yes kati nga bwe tulaba Segirinya kubanga ye yali ayina ekiru ky'okolera ki abantu kwegamba ye mbulamu bwe yabeera nga kiru ky'okolera ki kuyamba banaku yes era kinaabala kijja kuba sikiti kiri feya Katonda okeera ku makya omwana oyo ne musanga mugeyeena sikulimba musumba tuveeyo kigenda kunnuma nnyo Katonda omwana ku birungi byakoze bw'atamutwala mu ggulu ate kale lisooka Bayibuli egamba Yesu yekubo amazima n'obulamu buli muntu yenna olina okuyita mu kkubo ki eryo yekkubo bw'omala kwata ekkubo mubamu mazima n'obulamu kati asobola kubeera ali ku kkubo ng'ali ku mazima naye nga obulamu teyabufuna ereza kiwaddirwa aliwe bannaye tuveeyo kiwaddiru omwagalo w'abangi ali mugeyeena so lwaki nkaabe naye gwe leero naawe leero tojja bikaabayo gwe sigwa mpaka oŋŋanda wano kukaaba tojja bikaabayo mwakaabye kyawedde okitegeera muzimu kyoguli mu politics ate kati kankubuuze naye Katonda ayagala abalungi golooza oyagala Katonda atwale babiboka naye ayagala balungi bagende bamukolere ayagenze kukola awozizaamu amaanyi yagenze kukola kuba Segirinya atugamba bwenfanga temuŋŋamba wumula mirembe muŋŋambe fight hard Segirinya fight kati yeeragulako yeka in fact nakawulidde ako nako mbadde sinakoogera yeeyogerako that means tayagala mmemme yegende kuwumula oba mwoyo gwo guwumula ayagala gusigale wano mu Uganda nga gwetooloola byebigambo bye oba gutomere soda mwana soda tuli batuli tuti tugendekaawo awa mwana soda agukekaawo entebe awo afune omutima okukolera abantu naye agende bamuwe kaadi awo nno oyogedde ekituufu naye yeesimbe mpozi bwoba weesimbawa buyukwe side ate eyo nkola nnyo ku Crusade eyo nzija Eddi guno musomba
tukyogereko tukite bakimanye nti ogenda Bwikwe South constituency next year. Musajja ajja asokendeke kanabijji maaso kakwate nange nja kujja Musumba. Sitaani kyo balubale kyali mu politics. Sitaani ki ali mu politics mululu kweyagaliza okutingana bampaane tansinga talina amaanyi oyo musiru si mugezi talina kyamanyi teyasoma olubaale oyo bwatu bwali mu politics okutta. Definition ya politics is a dirty game. A dirty game. See what politics weri politics is a dirty game. So game date wekukwatidde awo woto wodugalira nofuka mudugavu kuba nali manyi nti kenfunyeyo omusumba agenzeeyo omusumba byogera tebikwatagana. Nsumba kyoyo omugalatiya kati no kankubuulire nga twogera kati tukyuse wali tubadde twogera ku naddala Segirinya naye kati katwale parliament namba parliament weri wano mwajemera Katonda. Parliament Katonda yandaga nga mwajema ate ne mutakomaawo mwagala kuleeta etteeka eriremesa abantu okusinza Katonda era mwagala kuleeta etteeka eriremesa abaweereza ba Katonda kuweereza. Mwagala muteekewo etteeka nga ligamba nti omusumba alina kubanga yasoma nga alina degree. Basunsule bajjemu ebirerya ebiwa by'abantu ebiriwa Katonda Yesu yasoma kwenkanawa omuyaya teyalinnyayo yadde. Kambuuzeyo kibuuzo nga wano ani yatandika bulokole mu nsi? Parliament yagitandika si parliament. Era abantu bonna bali awo kyeŋŋambye nti bawambe waliwo omuzimu ogwabawamba bonna abali mu parliament. Yes, batono nnyo abali ku ludda lwa Katonda kubanga neteeka eryo babadde baagala kola ki kulireeta era bali mu fefeeta kola ki kulireeta. Naye nze ndabula abantu abagenda kuleeta etteeka eryo ensi ebalaba. Mutera kuba embaliga zammwe ne muzitwala machachi kusaba bululu. Kino nkyogedde nga pastor. Awo Katonda abeera munyiivu. Simwe mwina okolera mateeka Katonda. Lwaki temukolera basamiza mateeka basaddaaka buli kiro obwana bw'abantu ne babusala mitwe abaloga abantu ne bafa abasamiza abali lukulwe abali muno abakola ebikyamu abata abantu abaloga abantu ne bafa. Lwaki mutunulidde ku side ate eweereza Katonda bulungi? Mmwe bantu bamu abatunulira mu bibbo bya Katonda mu kimu ky'ekkumi mutunulira ensigo mutunulira Katonda sente z'abawadde kanisa. Lwaki mulingiriza Katonda? Fe mu parliament nga tetujjangayo ne tulingiriza. Musumba ogamba mbu wa parliament simanyi terina lukusa lubajjawo. Mwe bennyini mwakuba embeekuulo wano waliwo n'omuyimbi yagamba musimanyi ng'ayita mu President Museveni baatuwa eddembe ly'okusinza. Mwe ababyogera kati mwefudde olira si mwe ababyogera. Kankubuuze wabanga President Museveni yatuwa ebbeeto ly'okusinza gwe tomanyi obulokole bwe buvudde ate mujubiletinga nedda si yabawa anti kati kingeza okugamba amazima gali Museveni yaleeta eddembe. Walabyeko kiribadde mu Kongo. Omanyi President wa Kongo yatadde bavubuka ku kalaba. Songa ki yabateeseza kalaba? Anti kati okwegugunga n'obusungu n'obuyaayi. Bali bayagadde kujjako gavumenti ye. Kyogamba wano omwekalakasa mubati mwagala gijjako.
ddamu ekibuuzo tobuzaabuza baba muno mu Uganda nekalakasa musumba wasomako ogenda kunnyonnyola ekigambo ku okize mu Luganda nze nkunnyonnyola okwekala demonstration by the demonstration dembe lya muntu okulaga obutali mu mativu kyogere mu Luganda okwekalakasa okulaga obutali mu mativu dembe nesemateeka akiragira okera ku machanti wawano si wawano global wise nsi yonna kati katulabe president oli kye bagenda mu eri bagiyita ku ogimanyi lindako kwagala kujja bana abasajja omusajja ono gwe bamuyita Christian Miranga yava ebweru ne mission ya kuwamba government kankubuuzi era Miranga gwogenda wala wano olutalo lwali wano mu Bwakabaka bwa Mumbere Mumbere kenyini olowooza kye kyaliwo lwaki teyamukwata n'amutta Mumbere yatta abantu kyakujjira just nkuwa scenario nkugamba nti eno gavumenti yeetaaga giwa engule ngambye gavumenti waliwo biseera byamini nga tanaba kujjamu ebibumba abantu kubirya nga abantu balaba nga emitima gy'abantu anti nange kyengezako okugamba nti abantu n'ow'omuwadde emberi eryenkana wasigala yeemulugunya era newa Katonda we mutwe we muli Katonda akuwadde obulamu naye oli mu kwemulugunya buli kadde obeera omwemulugunyaako so muzeeyi yabawa eddembe ly'okusinza yatuwa ate tolaba nti tusinza gwe tokiraba kati lwaki mwemulugunya nti eri abaagala anti babaka ba parliament baleese etteeka naye nga lisobola oliyita nga muzeeyi taliriimu anti kati nange kyengeza kugamba who brings evil is evil the Bible says Bible wegamba aleeta ekibi oba aleeta omubi ye mubi okitegeera kati ye oli bagenda alireeta president aligobe neruli era balitwalayo n'aligoba nga namulyako olumu yayimirira n'agamba nti abalokole mundeekaaniza naye kennyini wali ku State House mulina akazindalo ke muyisaamu ne mumuwogganiza ye kennyini agamba muwogganiza abantu be kati kyaki yagigoba era ali balowooza ab'ebidongo bo tebawogana bali limited ababibbaala tebawogana bali limited twale eri nawe lwaki lindako which note abalokole mumanyi noteeka obuzindaalo ebweru ne buyita mu kizimbe n'ekizibu osanga ebbaala ng'efulumiza saawundi ebweru ate amabaala ebidongo muno mu tawuni gabeera saa 6 naye mwe mukuba kalamba mutadde n'obuzindaalo ebweru buwogana mukama nga mulungi kankubuuze papasi y'obuzindaalo ebaki mwagala saawundi mbw agenda atomera ab'ebweru bakole ki simanyi balokoke wali obadde oliawo nga baneiba ba church bagamba bana church eyo ekubatendo bulungi naye tajingiranga golooza ababiwulira kuvaawa nali nanyi kagamba muntu wogganiza bani tetwebaka era anti kati buli bwogoba muzimu gujja gamba owogana muze nejjo navudde kugoba muzimu nga ogamba muwogana nengugamba totumanyira vaamu ate twabadde tugugoba nga besides ogoba omuzimu musaba nga mutendereza temuwogana Bayibuli egambye bweti mu Psalms 4 mukube engalo mulekanire waggulu nga mukube tendo nga muntendereza tuli bana ba Katonda kyovona babatu weddembe era tonawulira nga nti bakute pastor kubanga yawoganye era ne Museveni yemulugunyako katono agamba naye kambe Katonda teri abaganye tendereza niye mutendereze within your perimeters obuzindalo bwo bukasuka ebweru mu bujjeeyo bukube ku ndiga zino zokka zino gondi endiga zino zokka kankubuzeyo ekibuuzo oyo musiraamu akola ki ayazina tomuwulira netawugana talekanira banne era agenda mala umule ate naffe tutuuka ne tuwumula ne tuwula overnight mulwebaddeyo nani stop anti luba lunaku lumu Sande musaba kuma ante ere Katonda tulina omusaba okimanyi kanisa zammwe kati zikola Monday to Monday n'okimanyi nti eggwanga litali mu Katonda lifu
Kyovula president ayinza okusala natta abavubuka nga mulaba. Bameka President Museveni basonye nga bavudde mu nsiko bali mmaje. Lirimu Katonda. Eggwanga lirimu Katonda libaamu Katonda. Okimanyi lino eggwanga lirimu Katonda. Mwali? Okimanyi nti buli bwoleeta kuforcinga eteeka erwanyisa Katonda mu ggwanga gugenda kufa. Ate munaatera kufa. Sina kufa kwokka musooka kuva ku bifo bye mulimu then mutandike kufa omwomu. Ate ne family zammwe zisanyewo. Lwaki? Okimanyi bulungi Katonda bwe yaddumira Musa bwe yaddumira n'agamba bagende balwane, bwe bagenda kulwana n'agamba oba yali Joshua n'abagamba temubaako kye mujjayo. Ne babaako ekika kimu ne kijjayo oba kyali kika kyani ne kijjayo ne kibba. Ate Katonda yagambye temujjayo. Omanye ekyaliwo bonna bafa paka ku buzzukulu paka bonna lyonna ne lifa ne basaanawo we bati. So eggwanga litatya Katonda. I mean eggwanga litatya Katonda. Sawa zino lirumbibwa amataba ate eryo magwanga gongenda galeeta mu maaso. Si eno topic naye lwakuba onvuga otwalayo. Asikuvugayo njagala kugamba kino kyogambye mu parliament yaga kujjayo kusinza. Nenjagala nkujjukize nti ekisooka parliament yaffe eri drive evukibwa majority. Ate majority NRM ye Museveni. Kitegeeza kigera ku macha ne kiyita eyabawedde embeera yabaali bajjeeko. Nedda ssebo. Wali tolabangako yadde NRM yagayisa ekintu president abagamba ekyo kikyamu. Kirabangako. Emyaka gye nkulidde Musumba nsijukiza. Nedda tobasiiga ebisooto kindaba wontwala. Nze kyenjagwera kiri bwe kiti. Ngambe bwe nti ate muntegeere bulungi. Tubalaba. Mwena ababaga ebbago eriremesa Katonda kubeera ng'asinzibwa mu bulungi. Kankubuuze. Wali osomyeko Bible? Wali olabyeko Yesu yasoma? Musa yasoma? Okay, Musa asobola kubanga yasomera Egypt kubanga ye yakulanga omulangira. Naye Elia yasoma. Naye nkubuuza ebibuuzo bino. Saulo yasoma, Paulo eyali Saulo. Petero yasoma. Walaba Yesu gaali gye yali alina. Yesu yali alina gaali y'abantu 10 na bameka. Naye bonna baali basomye. Bamu teyajjanga ku nyanja. Bamu yabajjanga ku mu katale. Bamu yabajjanga wa. Yali mutemu. Omu yali mutemu kogere tukajja. Ekitegeera. Yali mutemu. So ebintu byengeza kubagamba nti biri byabuziba. Gwoyinza okubeera eyo n'obuzimu ne bukuwaga n'ugamba kati tulwanyisa abalokole mu parliament. Oba kulwanyisa muba mulwanyisa Katonda. Lwaki lindako fe tuli baana baabwe Katonda mwana waabwe bakafudde kaana kaabwe. Nga Yesu yagamba ebya Kaisari nebya Katonda mulino gondere kakati bo bagende ne Kaisari kuba gwe yagamba nti obukulembeze buva eri Katonda anti waliwo okutuuka n'obeera nga Saulo nga wava ku Katonda. Ono yava kali era Saulo bamugamba genda olumbe naye tojjayo ebintu era bwe yalumba najjayo munyago n'awamba n'okuwamba kuva olwo Katonda n'amugjamu engalo. Twagala tubawe limitation guidelines omba mukoma okukoma kwabwe ebintu byabwa Katonda. Temwina kwogera ku bintu bya Katonda nga toweereza Katonda. Woba oweereza gwanga soko tunuulire enguudo ze wamwe mu constituency. Tunulira abantu abalina ebizibu mu constituency ye wamwe. Abantu balina ebizibu tebeebaka mu baorganize. Ate nga bajja waffe nga tubasabira. Tubasabira. Bameka betusabidde ne batereera. Okitegeera okumanya eggwanga lino liri peaceful. Twinayo n'omukyala okuva mu first family ate nga pastor. Kati otula eri mu parliament n'owogana mubadde muvuze bulungi. Mubadde mukivuze bulungi. Naye we munakivuga nga mukitwala side eyo amazima muwedde bagenda kufa. Ate waliwo Katonda ye asalirawo musango.
ye Katonda mulaba ebintu bino twogera tubanga abeeyogeza naye nga bino bintu biriyo mulowooza nti biri spiritual bakone we baba bagamba mulete embalirira y'ebimu eby'ekkumi mutabuka ne musimba nakakongo ne mutabuka abasumba olw'okuba balingiriza we mulya bakutte ku mulyo gwammwe mubbya abagobereza endiga muzisuubiza zizimbira amakanisa temugazimba mwevuga abaana bammwe basobera bweru bwa ggwanga kati gavumenti eyagala erabe ekyo kimu eky'ekkumi accountability munyiize kati aba MP buli lunaku abagenda n'esente z'eggwanga ebweru ne muzonoona ate mwe mwonoona zaaki namwe kamononeze endiga ffe okujjako nga eryo si kyaki nga liri sabo kubanga waliwo machachi ge mulaba ate nga masabo okitegeera nga ye yateekawo bizinensi ye naye nga mulimu ffe abantu abaweereza Katonda ate abantu ba Katonda simwe mwatubaze bubi ne mutubaze rufululo ne mututuuka ne mututeeka ku kifo kyokusatu ate nga tetuliyo mu kyokusatu tulinga mu kyokubiri obungi bwammwe bwe boogera kubeera temuyomba enguzi temuyomba naye ku kimu eky'ekkumi wano mufusi kankubuuzeyo ekibuuzo kankubuuze gwe lwaki wali okula tewabuuza nga taata leeta sente zonna z'okola ziteeke wano ku meeza nze aba azifuga okitegeera alinyinemu kati Katonda bw'awa omuntu ekanisa ministry omukisa kati olwo nalwo lube lutalo mutusuubiza zi triangle ziriyo kitango zi square tezizimbwa kankubuuzeeyo ekibuuzo bonna basumba naye mulimu emisege okitegeera kati kankubuuzeeyo ekibuuzo wano mu Uganda emisege wagirabye nga gyekwese mu basumba damu bulungi nze sigimanyi nze ndaba basumba banayo no gwe mulaba ye MP2B ate kodamu nawe notuuka n'otandika kukola ebyo naye omuzimu oguli nkuwanulayo nze simanyi babuli lwaki agenda mu politics asiri wala omuntu ne waba kyaliwo ne waba taatawo n'afuka mu bukulembeze nze mba sikyamwesiga byaŋŋamba kakati no kambabuulira olaba pasita Bedi Bwanika Omugalatiya ayina ekkanisa entinda musumba sogo muleke nsaagala kwogera ku musumba kubanga he tried what? Yes to what? Go to he went there and did he is there oba he did what oba anti kati kintu kiri kibwe kiti he is there but he is alone babayo basumba nga 30 musumba ne bobeero kati gwe nkutera nnyo okulaba ng'otambula eyo naye at least obeera ne ka uniqueness ne bobeera mu bantu abatali balokole obeera n'ekikwawula naye Omugalatiya statement zaakola leero aleeta eno ekya n'aleeta eno oli n'aleeta eri eyo politics kati wava ku church n'alinya ku parliament aba mu politics ne kanisa yagiddukamu yagyefuulira Omugalatiya yeefuula alinga budde bwabwe nedda ssebo mu Mugalatiya muveeko nze njogera ku parliament Omugalatiya ali mu parliament anti naye kimutwaliramu kakati tosobola kuva eri kale namwe mugende mubale mu bibbo by'amasabo naye mugende mubale bimu byekumi bimubatwalira mubibale nabyo ebigali lwaki mutunuulira kyaki ekula timo mususiza tutya naye gwe naawe okuba nnyo balokola kyobola bakukyawa munyunyunta kankubuuze gwe bakunyunyutako meka nzikuddize tebanyunyuta mpayo neyagalidde banaye tulina crusade waneerabiza n'okweyanjula katolya tulina crusade omwezi guno nga guggwako mu January agutandika 29 tugwa nga 2 Feb ate Feb tulina crusade era semuto crusade ekulemyolanga crusade ya anti esooka eri Sentema etandika ya nga 29 tujimaliriza nga 2 eyokubiri eri semuto
mu Feb era mwezi nga gukola ki eyokusatu eri Buyende mu Gwokusatu tugenda eyo Buyende ndidiyo then eyokuna eri Palisa kati soke tukome kwezo twabagamba mwaka mulamba wagira atayagala kuwagira visigala mukodo n'obusente bwo waka osigale nabwo bukuyambe bibyo eza Katonda weziri ba Katonda we bali bajja zireeta bawe namba oyagala njibawe tumale ne talk show tubadde tukyakuba parliament obubaka bubadde bukyaliwo okay namba eri 07 46 18 22 4 eyo ye namba gye tuweerako ku crusade ye namba gye tusabirako okusabira abantu tuli mu kusaba n'okusiiba omwezi mulamba teri kuzikiza omwaka guno muzibu tugenda kuzikiza Mukama atuwadde burden y'okusabira ba politicians y'okusabira eggwanga y'okusabira ma families nga bwe nabagamba okusabira ma families Katonda yakimpa kuva mu ggulu okusabira balwadde okulambula abantu n'okola crusade n'okuwininga souls tukyaliko ku spiritual purpose ne office yaffe ekyalinzigule era bazze balina obujulizi bungi bwenfunyaawo mwaka guno nga gucrossinga ne mu weekend bwabadde bungi nnyo nebaza Mukama ku bantu abo abawa obujulizi omuntu yenna obanga towadde obujulizi kyakulwanyisa emuggulu ndijjanga mbawe program ey'obujulizi bwe kinalaba muggulu obujulizi kyamaanyi nnyo kyakulwanyisa nga Daudi yajjanga ng'awa obujulizi nasse eddubu nasse empologoma kati wuyo nzise Goliath so wekityo bwe kiri Mukama abanjagalire nga abagala nga luli okusimbula genda crusade convoy yaffe gaali yaffe ekyaliwo motoka gireete ewereze Mukama luli mwansanyusiza abantu bange yadde temwayagadde mbogereko mwansanyusiza ne tuweereza Katonda mu maanyi so ne kino saawa zino kwata kyonna ne uluba 10 oba mutwalo oba meka oba billions oba millions tuli munogula akatuuti n'ebyuma byaffe bipya anytime bigenda kutuuka kumanya Katonda ebintu byaffe bwabyogerako biba bikoze eki bisembedde so byebyo bya leero mbadde njagala kusaba tudde ku program ndala soke tusabireko at least Katonda yekuwe mu kifuba Honorable Muhammad Segiri nyamu eggulu eyo sala sijagisaba njagala kusabira abantu Bible egamba ono Katonda w'abalamu si Katonda w'abafu kati era Segiri nasagala okomewo mu bantu kubasumbuwa mu linnya lya Yesu omuzimu tegukomawo maama watu bulire yamuwadde obutwa yennyini obalo osegwe nze nandosa njogera banayo soda mwesonyiwe kansabe Mukama nkwebaza kulwa expo kwebaza kulwa program eno kwebaza kulwa obubaka bwe watuwa w'eggwanga era nkwebaza kulwa babaka nkwebaza kulwa bakulembeze baffe era Mukama nkwebaza kuba abantu bonna abawuliriza programu yange Mukama batuwadde obujulizi omwaka guno nga tuli mu kusaba n'okusiiba bantu bonna bensabidde leka bafune obujulizi n'abo abali mu kutulaba n'ono alabye programu eno n'agimalayo Mukama taata omwaka leka guba mwaka gw'obujulizi January eno nga tutandika Mukama leka tutandike naawe leka tusimbule naawe tukulembere magenda gaffe tukulembere mu family zaffe tukulembere mu mirimo gyaffe tukulembere mu bintu byonna Mukama taata nsabye saala eno kuva ku ntobo y'omutima gwange nti Mukama w'omukisa abantu bano leka bawe obujulizi ku saala gye nsabye mu linnya lya Yesu Kristo tusabye amina mubeere bulungi tusisinkane mu story endala ngenda kusaba subscribinga ayagala Pastor Edward namba yagisomye bw'oba togiwulidde zakatambye maki
emabega ogifune. Bye bye. Export TV to the world.